Muje baliko bannaye. Mutudde mu meeting yammwe. Meeting y'ekika. Barwayagala okulabisa omuntu wano. Mr. Kafudu buli ko sebo abantu Mr. Kafudu. Ngenda kulabisa no omuntu andi kulia. Waliwo ataasabye ageranga essaawa yakusaba naye fulayo zengoye mulabe. Taranabona. Ubira ku bantu wano ogabe banenze sisabye leero yabalabe ensonyi. Ate oli anya oli etata nabbono ye nabbona. Nabbona naye amanyi ani agaba waako. Ate ono y'ani ono? Ono Rasito. Ono alina dread y'ani ono? Ono alina dread. Oyo bamuyita Kamoya sibye dread emana kiyembe. Ono ayenyanga siddozi eryo. Jawe ko sebo omusajja kyazze okukola obubadi. Naye obubadi babuyigira wa? Gwa weeyigiriza? Wakola embadi. Oli mu scout? Ani omulala mu scout kandi abe mbano mu scout yaani? Abantu bali mu scout. Kaje kamalo genda okulambulako wano mubali mu nju eno. Bagambe ntya? Njowe ko bannaye. Sebo okola ki sebo? Oli mu kusala otunga. Workshop ya mwenga eri busy nnyo. Workshop ya mwenga ya tabu. Waliko sebo. Sebo okola mulimu ki? Otunga ki? Sawo. Bannange. Sawo naki? Naki ekirala? N'amatu ogatunga omuntu bajanga okutuukwe. Totunga matu. Bali manyi otunga amatu. Yawe koso. Sabo okola kyawo. Ye office yo. Abantu jeso bagato ina office katujibalage leero. Awo okolera video. Director wakira director ani sebo. Director King David. Ngoli mutonyi. Obo wakunda buko. But director barazewa. Agenze ko kachachi kusaba ko. Paso hero nakula kubulira nti. Abalisoko batumira abawagizi. MRLive. Naye batumira ko mwenna abawagizi bange mikwano yange MRLive. Bagala nnyo ekirala temujjango okwo kutugoberera mutwagale tukyabaleetera ebinyuma bingi. Saba abantu batadde ku mbeera abataddeko embeera video ku video. Maanyi ga Mukama. Yesebo. Saba abantu batumireko g'omutunzi obagaye nti bannange gwoba oyina erinnyo lyo nga likuluma nsolo litunga. Erinnyo toyitunga? Kale. Kazireyo wabweru eno mpulira abasajja abasekase. Ate mwampuse waggulu. Yeye enkofiira gye gye muŋŋamba. Kadabe. Kaguni mulasita. Sebo enkofiira nnungi sebo. Naye nanyini enkofiira nga akayina amalibu. Akayina amalibu kadabe.
Eddibu. Ekyo kyate. Waguze essimu? Kalimoti kakola ku bizindalo. Kale abantu basibuleko bannaye mbagambe ape yidi oba ape new year. Ape Easter. Omusala teyekuulako akagalo ono. So tebekuulako akagalo nabaira bokola. Kale bannaye abantu bagambe mwiraba ate temunabasiibula. Sawa si yakwerabisa. Nze interview yenje nkutte sagala muyerabisize mujja kwerabisa muzammwe ze mukwata ze nabaddukamu ne mbalekamu. Sabo ata asabye leero obubira ku bantu baagala kugenda bakola ekyoyogera nga omukafiiri. Ola tuli wano ku mukolo obadde oliwa. Obadde oli side. Kale abantu bawubireko obububizi. Bagaira bo Chate Foundation tubaagala nnyo. Tembadde mu kalulu. Temukwata mayinja. Teeka wansi ejjinja. Teeka wansi akaaba nti biiru. Nkulaba yakuliye ku bakagero kabe ekiro kiramba.